bigere bya taatawo wadde oli bigere bya taatawo nkimanyi bamama bakwepikira si basekise bakwepikira bamama bakwepikira naye bane bamama batuyambe kino nkyogera njala mu kitambuzo ennyo bamama mutuyambe n'omwana muto kaleke kasome mumuleke mwana muto asobole okukola ki asobole okuzimba kariya ye wamu n'okulabirira baganda be n'okubakwasizaako yana abaleka batuyambe kale wana abagambako mugaaneeko kubanga mwana muto asobola okuyamba famire ye bambi olina legacy olina eyokuuma eyataatawo ekyonoona omukisa sikaati kubawonyawo ekyonoona omukisa nze bino mbyogera bulijjo naffe ffenna abali wano ekyonoona omukisa skirt what they call the kitty be mindful about it ekyonoona omukisa kusumulula zipu bende ulidde waliwo wano gundi ladies man abakazi bonna bamwepikira Bruno K wano fena abali wano yatukwatidde gundi naye tukwagalirayo wekiti so omwana ono oba oyagala okukuuma omukisa gwa family okuuma ekitibwa kya family nyweza fly kale bagambeko obabbira eyo naye tosumulula osobola okukuuma obulamu bwo okunyagula si kugaana abo banyagule kubanga era baba bazirese nga bazirina. Nga 14 December omwaka guno ku Wonder World e Kansanga tukuleetera firimu empya eyitibwa Nkinzi. Firimu eno etutwala ku lugendo lw'omwana omuwala eyadduka ewaka olw'obutakkaanya wakati w'abazadde be era eyo gy'asanga bato banne ku street abamuyamba okudda ewaka. Mutwegatteko nga 14 December ku Wonder World Auditorium e Kansanga. Tulina endaga 2 ku ssaawa 8 ez'emisana ne ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Weefuniye tiketi yo eya ordinary ku mitwalo 3 n'emitwalo 5 VIP ate gwe yeetaaza emmeeza ey'abantu 5 osasula akakadde kamu beddu ku currytickets.com oba osobola osasulira ng'okozesa MTN Momo Pay ku namba 732 Nkinzi Movie Premiere. Kusanenga 15 December fena tugenda kuba ku Aero Beach enzijizigula okusawa 3 ez'okumakya tutandika n'empaka z'amaato agasoba 2 nga babisana okutwala ekikopo awo nno tulyoke tusumulula enno ng'etakoma. Weegulire tiketi esaliddwako ebbeeyi ng'okozesa MTN Momo ku mutwalo gumu nyiga *165*2 oba odownloadinge app ya MTN Momo. Muleete abaana bonna Papa Party Beach kanifunga 15 omwezi guno gwe12 ku Aero Beach Entebbe. Mpaka z'amaato n'abayimbi bonna kalabala bawaayo ejja kuba Douglas Lwanga ng'era ekutegekeddwa aba Jonad Events aba Uvrage TVS Chillax Spa Ekitebi NBS TV Sanyuka TV ne MTN. Manager Namiro yange. Namiro merenge koche. Buno bwaki. Tugenda kukolayo kantu ate tulwawo. Zubeda ali wano nga tugenda okukwata ya kantu. Obuntu waffe bulwa. Tuli wano ku mukolo gwa okujjukira Muzeeyi Mirundi. Omugenzi omukulu. Mbadde nsaba nkole intro. Kankole intro. Saagala mupapa ennyo. So tuli wano olunaku olwaleero ku mukolo gw'okujjukira omugenzi Tamale Mirundi era birthday ya Junior. Kati Junior bava muga waki tatereera tukugambye mwandi tugambiddewo nga tutandika atugamba bali lying
So tiimu yaffe tuzze of course abantu mbasuddeyo akagambo kamu bubiri mugenda kuba mubiraba olunaku olwaleero Juni yaba mulabudde ave ku bakazi abakulu olunaku olwaleero zipa agiteeke waggulu bamwayi zipa agiteeke waggulu ate ebyo mbibeeranga naye abadde tabiwulira sibeerangako shabe nedda nabadde nina gye nva ku mulala nga sijja gguno asiriwalira eri nkuwa omuntu atagala gwe kakati anfukidde ekizibu ono ndi simati ya nyambaza naye akugambyeko bugambi nti oli simati nezituuka nedda kati singa ttiimu z'omupiira yedda mulejula tolyambala kojja kagatto tumali gwe tukole ekyatuleese oli akugambyeko kati nti oli simati naawe n'otabuka mbadde sikimanyi nze sikimanyi yazabadde naawe sirika gwe sirika akantu kange kaliwa kanonye mukwano nze sisobola kwata wano wetuwa akantu kaffe biko yakanguza miliyoni namba njagala onanveeku nze njagala onanveeku soko jeno leko nayitewo buli mugenyi obwedda ayogera nze ndowooza nti bandibadde naye bannange emotoka nkadde ne mugisimye nyo bannange nina kyembuuza wamadda buzima benga bibyo nagamba mbu buluno keba mugambye mbayagala nnyo abakyala badegamba nti kyandisiisizza nnyo ng'ayagala basajja batugyemu content waffe UAR kani ndowooza okiraba akamanya zina parking eri wansi emotoka enkadde okenda zibeere wansi Shalom oli mukambwe nnyo tugenda kulya kati linda wembeera tobeerawo mulindeko nyambadde jaze yange sewoze enkwengero kati tukoze tutya bannayi tunatandika show wa tetuukoleye naye ono omuwala ye sebo mutuuke bulungi ene emmotoka enkadde ya Saimani yagigambye oyita wano Saime yo emmotoka y'enkadde yakimye ekyeno ani goyasamya gwe nakyo ekiwala tekyagaana ommera ng'ogenze tolidde bamugobezayo emmotoka enkadde jangu tudde eno owaye ono omuwala ye atambula n'omwana we buli kiseera omwana mukazi wa Suuna Beni oyo ono mukyala wa Suuna Beni owaye mujanambwayo onotwala kalina omwana ozunga naye buli wamu abaana babaganye ku mukolo guno baganye abaana kale kadusooke tugende tulye emmere bajenga balidde kantu ofumba mmere lwaki olya wano jangu olidde kantu kadusooke tugende tulye kantu
katugende tulye kantu tetunakolayo kudda mu mmere togiryangako olinda kotukoleyo akantu anaye kojaga takyasa kojaga gatto awulira kojaga tagala bakuweyo akantu namyalaganye tuyimbira munagamba soko otuleke tujja tetutulya nawe mmere twazwalidde ddafe basookedde tikitoka alye mmere kati soke tukoleyo akantu kano kasoke tukamale bakuweyo akatooke bakye manyofa bakuweyo akantu kati nno ffe gye twakoze okimanyi okwewala jamu omanyi jamu ali ku luguudo luno twalinye boda huyo siraje yandese ku boda owaye sadati aliwa huyo wa boda wange lanyiraga abantu siraje gwe twogera ku huyo kyetagisa onaddayo katukome wano olunaku olwaleero ojja kagatta mpaka okakwata okasuula wansi mami amuganye leero ebadde birthday ya mami we mukyala wange amazaalibwage bambi kataika aliyo mu mirimu afamili mwawunya galiki yenna buli waatira kati butungulu bwereere badayi katubalage ebimu ku bibaddewo omukulu kojja Kimbowa yagguddewo bwamaze famire aganye tusonde miliyoni 10 alagidde bulagizi n'atekako miliyoni 5 then bwe tumazaawo $1,000 n'asabako ebina famire eyogedde nange mwembadde plan ndi mukuza then bwe tumaze n'abalala mwe mubadde nammere agambye ebyekika mwana abizze eri abantu baagala ssente bwe baba bajja tewali azinona wa mukulu wa kikamba butereevu then HAJAT NAMYALO naye kwavudde okujja ekikasi kyamaanyi HAJAT NAMYALO naye namugamba ave ku bakazi abakulu so byebyo ebiri awo katukateekeyo mangu producer kakoleko bye Bannayuganda! Kino ekibajjidde temunnakitegeera Big Music Entertainment ebatuusako Big Eye live in concert ku cricket over Lugogo nga 7 December omwaka guno okuyingira kingi emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya platinum ya miliyoni 2 tuba nooti 7 nooti 4 4 7 5 obuukinge ate alibad ticket ku Airtel Money ya mutwalo 1 VIP ya mitwalo 4 olwo mwana mulenzi Big Eye yes star boss yes band material yes sula indicator abayimbi bonna bajja kubaawo emiryango tegula sawa nyezo okumaca lukoba ku lukoba non-stop teri kuzikiza tusumulula fire yekka ebisajja ebyoza azibandi material kikyotalaba n'obuwalabu kikyoteeka ku meeza olyokowoze webbanga lyetebe musaleko cricket over tujijjuze Big Eye 7 December biwagidwa Airtel, a reason to imagine. Banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okujja ndi musanyufu nnyo nti tukuŋŋaanya olwaleero abasinga obungi mikwano gya mugenzi Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yali kitaffe, yali mukwano gwaffe, yali buli kimu. Bwe badde nva ewaka nfunye ekintu ensinzizidde mu mutima era bwe ntuuse wano ne ŋŋamba nti mu ffenna mikwano gya muzeeyi Tamale Mirundi tukimanyi nti waliwo obwetaavu bungi mu famire mu baana na buli kimu kyonna nga ndi mu kulowooza nti lwaki ffenna abali wano olwaleero tetuvuddeewo nga twekozeemu kasaako ne tukolawo ko foundation oba ekintu kyonna ekisobola okuyambako okwo ku famire n'abaana. Mukimanyi bulungi nti n'omuntu bw'ava mu nsi abaana obuvunaanyizibwa nakitegeerako nti no waliwoko n'abaana abamu abakyasoma. So mbadde ndeesenga kirowoozo nga ngamba ffenna abali wano bwe twesondamu miliyoni 10 bwe twesondamu sente meka miliyoni 10 omu bw'aleeteemu tuliwo abantu nga 4 bw'aleeta akakadde akamu omulala n'aleeta 5 omulala n'aleeta 10 miliyoni 10 tusobola okuva wano nga tuzirina zikwate ku famire tuleke kuddamu kubeera nti nato olaba nti yali mwana wa Tamale Mirundi oba oyo yali bwekiti. Bannange nteesezza bubi saagala tugambe nti Tamale Mirundi yali mukwano gwaffe, yali nze Tamale Mirundi yali mukwano gwange ddala
era saagala kuwulira wadde omwana wadde namwandu ng'abona ekyo njagala kubeera nti no tuva mu bino bye tubeera nti no tuli ba mikwano omuntu n'avaawo ne yeerabirwa. N'olwekyo nze nga kkojja Kimbowa nduze ekibbo bajja kiteekawo nze ntandise ne $5,000,000 ze $1,400 nzireesa bateeke wali ekibbo sebo tubeera zisola za $1,10,000 tuva wano nga foundation ekoze eki ewedde Tamale Mirundi ayambibwe sebo jja zibala mu bantu awo ziri $1,400 ziri $5,000,000 ne $18,000. Tetwagalaga nti nno kino tuteekemu ekyo ekibbo bwe tunaaviira wano nga tulina ssente ezisobola okuyamba famire eno aladisi maama n'abalala bonna tukwate ku famire nga bwe tukuŋŋaanya olwaleero kwezi taata gyagwolooba omuwanika buli muntu aveeyo kyalina sebo mukama wange sijja kwogera bingi wuuyo kwezi aleese kwezi atuwadde akakadde munagenda okufaana ziizo 6 kati atuwadde tuyambe famire abaana basome abaana balye tujjenga wano tuleke ebiri bye tubaddengamu nti na muzeeyi Tamale oyite ku mwana agambe nti kino tuyambe ku baana okusingira ddala n'obuvunaanyizibwa. So sebo byebyo bigambo byange kansubire nti naava wano ng'ekirowoozo kyendeese kitambudde. Weewale nnyo kkojja Kimbowa atuwadde obukadde 5 ze $1,400 n'ekwezi atuwadde obwebiri ebiri bungi nnyo sebo okwezi weebale nabayire ddala. Protocol observed. Twebaza nnyo Mukama Katonda amannya Tamale Mirundi Junior nakola ministry y'ebyettaka ndi PA wa minister personal assistant wa minister Dr. Sam Mayanja w'ebyettaka ate nga nkulira ebyamawulire mu ministry yonna communication officer sebifuluma ku mpewo byonna binkwatako butereevu. Neebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde era tumukubireko mu ngalo olw'okuba tukyali balamu naye nga sinaba kwogera nasooka enjogere n'abalala bajja kwogera asooka enjogere sooka okwebaza buli omu ali wano kizaamu amaanyi mwekubireko mu ngalo. Buli muntu ali wano alina kyeyakolera dadi ate ne dadi alina kyeyamukolera. Tubeebaza mwebale okujja kubanga twatandika okusaba kuno twali tetumanyi nti mujja kujja mu bungi ne byonna Katonda yabikola. Taata amaze emyezi 3 nga taliiwo wano nze mukulu wa family era nze taata aliwo. Amina mbanirize ewange mbaniriza maka gano. Taata yalina emikwano mingi era okusaba kuno bantu bangi nnyo bandiyagadde okujja ne bambi mutusonyiwe kubanga olw'ekifo bwetutegeka Namboole ejjula naye taata yagala nnyo abantu kyokkola n'abantu bamwagala era buli wempita ensi yonna yansaasira ensi yonna yatusaasira olw'okuviibwako taata. Naye Mukama abadde mulungi nti yatulekera emikwano nga mmwe banne mwebale mutubeereddewo nnyo 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 nnyo. So okwebaza abantu b'oku kyalo kino sebo defense yimukako bakulabe ng'omubakulembeze b'ekyalo kino abatukuumye taata mwebale
batukumye bulungi nnyo. Bebaza abantu b'okukyalo betwafiirwa baaliwo buli kimu. Nebaza nnyo mikwano gyange nnyo bakwano bange bembeera nga nyomba nabo ku social media. Frank about gwe president wa talina byakola ku social media situka yo president waffe olugambo waba tiktoka. Nebaza nnyo ba tiktoka abali wano kati ba youtuber Kasuku aliwa Katembe jangu aliwa Kasuku simanyi lwaki weekweka jangu wano. Nga sinaba kumaliriza speech yange so kubeeko obugambo bweyogera Kasuku on behalf of the whole media fraternity eri wano Saimo n'abalala bonna neyongereyo. Nga sinagenda wala jaladdemu nnyanjule bulungi n'ebitiibwa byange tugende mu maaso. Omwami ono mwami Kasuku tatange ebigambo byasembayo okuŋŋamba ng'ali mu ddwaliro. Twalina mwami Kasuku ono ng'abuzeeyo olunaku lumu nga 2 atera afe. Yagamba Kasuku ye Brandi Mukuza anguze buli kyemanjagala akimpe. Kasuku sente sinaziraba. Mulekwa alina okunywa amata, mulekwa ayagala nnyo ebirungi, so ye Brandi Mukuza era nkozeemu omulimu muganda wange ono tandekeredde ne baganda bange bonna abali wano. Kasuku tukwebaza nga famire ne Saimo ba YouTuber bonna mwami Kwezi nozojja kwogerako gye bujjako. So basibo ne banyabo tubaniriza mwebale kujja. Olunaku lwaleero nkalubiriziddwamu okukomawo wano kuba emirundi egimu gye najjako wano nze twatuulanga naye awo wansi awo. So nfunyeemu obuzibu okuba nti nzijja wano naye abasajja bange ne bamanya nti tugende gwe tulina okukuza amanyi okubeera omukambwe oloosi tuyinza obutasigaza bulamu. Tugamba katujje maama omwana amanyi okukambubwalamu naye mukutte muyina munywezezza bingi. So ba YouTubers mwebale kujja abasinga muze kunoonya content naye mugenda mufuna n'okulya mukole ki bagambye emaniriza on behalf tubalinde byakimanya. Nebaza nnyo famire yaffe nebaza nnyo famire yaffe basenga abaffe bakojja abaffe nasasulwa. Nebaza nnyo famire yaffe basenga abaffe bakojja abaffe bamaama baffe abali wano. Famire yaffe nnene naye naye nebaza nnyo mukulu waffe Hamu, nebaza nnyo maama waffe HAJAT atudde awo. Maama weebale nnyo byonna bye mutukolera. Maama mwebale kutwagala, mwebale maama kutubeererawo. Abayasiini byonna bye mutukolera. Basenga abaffe mwebale nnyo, bamaama baffe mwebale nnyo, bakojja baffe mwebalire ddala mutubeereddewo banange tubaagala nnyo. Nga maliriza nebaza nnyo bakama bange. Asooka tukuyeko mu ngalo maama Kadaaga kuba yabadde wanate naye mugenyi omukulu w'omukolo guno. Nebaza nnyo maama Kadaaga byonna byatukoledde. Bwe tuba twagala ebintu ewa president tetukyama walala, maama atubeererawo. Nebaza nnyo maama Helen, minisita w'ebusoga. Simanyi kyenyinza kwogerako
kubanga webale nnyo kwagala famire yaffe n'otuwa obudde. Juzi wano twabadde mu nyegenyege ffenna naye mutegese ow'okuntiko kankuloope ne bazannyo bakama bange benkwatagana nabo mu ttaka Mama Fiona Balunda okuva Balungi okuva mu ofisi ya president ate nga yakwasaganya gino nagiri State House. Muganda wange presidential advisor on Masaka Affairs na mere Mama twaniriza nnyo HAJAT Kuruso mulabyeko kanso va mutaka sebo mwebale kujja Wini gwenkola naye mu office secretary wa minister naye atudeka omukyala Wini ubirako ku bantu bakola mukama wange naye wali so neyanzanye ebisingawo nja byogera byobujja. Eyasinga okubeera strong but after na weakeninga nalwala buli omu yambuuzanga kiki nenzigwawo naye olw'abantu abatwagadde abatubeereddewo nali manyi muzeeyi agenze tusigadde ku lwaffe but abantu batwagadde abantu batubeereddewo abantu bagadde mami Tamale nkwebaza sikwebazangako obulamu bwange bwonna. Miruga tumale okwaniriza HAJAT Namyalo okuva mu ofisi ya president. Abazzukulu bakulindiridde babadde bakulinamu essanyu okulabako nga bakubeera buwulizi. Bannange baba weebale kunyirira. Weebale kunyirira. Junior weebale kuleeta HAJAT Namyalo okumulabako wano. Mama tukwaniriza nnyo. Yoba otambudde nabo entebe. Mama woosiima bw'oba otuula ndaba onoonya akayero. Okanoonya. Tubaaniriza nnyo HAJAT. Mwebale kujja. Abazzukulu babadde bakulinamu ennyooto okulabako era nkakasa nti basanyufu nnyo olw'okubeera nti ozze okwetaba mu kusabira omwoyo gwa mukwano gwo. Mama osanze abaana be bali mu kwogera naye tusaba okukkirize bamalirize n'oluvannyuma tukwanirize mu butongole. Eyanziza Tamale sikwebazangako naye weebale nnyo weebale kubeera taata sikikuyitangako oyagadde mami mami talina kyajula nga we namugamba tagenda kubeera namwandu kuba alina abaana. Tamale okulayinze part gye nali sisuubira mbuosobola. Tamale ono newabeera ne ssente mmeka asooka kubira mami. Tamale lunaku nga tazze waka kumulaba at first twasooka ne tutya okuvaawo ewaka ne tubeerawoko kuma mami ne tubeerawo nga tugamba tugenda muleka tutya naye olwa Tamale ono tuli strong twafuna taata. Ebyo byemulaba ebya social media bibye muntu mulala nnyo 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 wabeera ne family. Fete tujuze sijja balimba y'omuntu gw'okubira Tamale kino kiganye oba sente azijjawa weri waluseke kuba yongera okuba oisitomitri mutuyamba akubire eddala kubanga bingi byetufunye bingi byawadde mami. Tamale ne waba afunye akakadde asooka kubira maama we. Mami walidde mami wanwedde ekintu kye nali sisuubira
najja wano dadi yateranga otuula awo oba wano Tamale ne mami batuula awo n'olabira ddala emboozi nga mami gye yanyumyanga ne dadi oba Tamale gye yanyumyanga ne dadi at least nobeera relieved n'ogamba muzeeyi wano waali nze nalwala naye ku Tamale byakola ngenda mpona nze nali ngenda kugenda mu depression abantu abako bamanyi nali munene naye nakaaba nenkaaba abantu abatubeereddewo tweyanziza nnyo wetwebaza babahamu abasinga banyiiga naye maama tweyanziza nnyo oyagadde mami talina waatamukubira amukubira maama kiki ebiseera ebisinga amuyita maama weewaganye maama teweekubagiza obulamu bulina okugenda mu maaso waliwo Joyster family bo buli weekend babeera wano mwebale kwagala mami mwebale kwagala dadi bantu bangi betulina okwebaza famire yaffe bakojja bamaama ab'emikwano mwagadde mami owekitiibwa minisita tweyanziza nnyo 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 kuba ebyali ebirooto kati tubiraba bikyuka maama Namyalo tweyanziza nnyo 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 okujja na buli alize bannange tetujja kumenya omukomu naye tweyanziza nnyo nnyo jjajja wange jjajja Aida jjajja otwagadde tulikola ki wootali otubeereddewo buli kimu kibaawo naye oyagadde mami naffe n'otwagala tweyanziza nnyo jjajja basenga bange senga Lilian senga Namugera bangi tweyanziza nnyo mwebale kwagala mami ddala muzeeyi yabalekera mami tajuze mubaddewo mumuweereddewo era mami bwoba tosiima mba simanyi kuba mami abantu bakubeereddewo era nti olumu musanga nga akaaba nomugamba mami olina kajjanja abantu bakubeereddewo yesekunakuma naye kubaali awulira nanamawulire tweyanziza nnyo nnyo luli nyina akagambo kenayogera ne munsabula era sigenda baddamu naye tweyanziza nnyo nnyo mama abatuuze bulungi buli omu gyaba abooluganda omukama mulungi se bonna Katonda alibaweera abakola obulungi kati mwere tufube Yeruzalemu ekibuga ekikulu eggulu y'empeera ewaffe bannyabo ne basebo balamusiza yinza okwogera enkulakula sinnafuna maanyi nga bukyagadde kaseera kano kalinga akanene nga muvudde wano ko kanene oba oli awo kusaidi yammwe naye kakyali katono nnyo kusaidi yange enda nsaba mukama anye era ndoza kikozi laba nsobodde okuyimirira wano embeebaza basobolera nnyabo bonna mwebali nnyo mwebalire ddala nga saawuddeemu obaali okaliriza okubeebaza zira ku mmeeza eno entukufu sebo faana kweyanziza nosebo ne maama oyo awamu n'omu twawukanyeko n'agenda basebo beebaziza nnyo mwebali nnyo mwebali bannange
bebaza mu nnaku ziri enzirugavu ze twalimu buli omu z'amanyi obulungi ezamalira ddala ewiiki nnamba zezisobola kuddamu kuba buli omu amanyi kyali ku nnaku ezo naye nga mwekyo mbebaza okuyimirira awamu nange okumuyimirira awamu n'abaana bano kati bamulekwa kyetwali tetusuubira biseera ebyo tuyinza okuba n'abaana bamulekwa biseera ebyo ekyali kyamukusayiri yange okukkiriza naye kati ntandise okukikkiriza olaba mukomyewo wano ne mukuŋŋaana nga mu nsonga eyo gye baleese eddala nga taata ono taliiwo ngenze nzikiriza embeera abateredde okutambula eboozi si ddungi nyo tugenderaawo maama minisita nkwebaza nnyo oba obugenyi bwonkereza wano ku makya ga leero maama Kadaaga maama oyo simwebaza leero lwokka azze abeerawo nnyo naffe n'okuviira ddala nga taata mulamu naye yonna yonna mu covid ffe wano mu covid abantu bakaabanga nebakola kife twali bagagga mu mmere mu kawunga munva mu buli kimu naye ngaera ngezaako okuwaako bannange abatayisibwa bulungi maama obubaka obwobutuusize nkwebaza nebaza RDC maama Namyalo Andulia Mkatumba banange mwenna buli kwenda bano mukwano gwange bwenamenya kiyinza okunkolamu obubi mwami Kyusi akulembedde balituka musaankaaga sirako emmanga wano mukulu wange HAJAT mwetuzaala abaana mu maka muno yimirirako owubire ku bantu maama oyo abamu temumumanyi naye ye maama azaala omwana Miss Kiggundu abasinga gwe mumanyi obulungi mu kibuga omwo bwe tuzaala abaana muno maama nkwebaza okumbeererawo ngera abaana bwe bakwebazizza ate era nga nkutuma okuneebaliza abaana abatasobodde kubeerawo naye waliwo abaliwo abatudde awo naye abalenzi abakulu ababiri abo nzira ddala sinnamanya bwannamwandu ng'abalala bwe bakola kintu kituufu numwa olw'okuba nti mukama wange taliiwo naye ebirala bibadde bitambudde bulungi ku lw'abaana abo bannange mubampulireko mu ngalo yadde tebaliiwo maama wange omulungi tunulako eno maama Kireka maama gwasinga wetunundeko gy'oli mpulidde essanyu ate nga sinnasekako obwenkya maama nkwebaza ne bamaama bonna b'otambudde nabo mwebale kunzaalira mwami wange mwebale okumulera mwebale okumugunjula mwebale okumuyigiriza okwagala mwebale okumuwa obuvunaanyizibwa paka mukama wamutwalidde kwebaza maama webale nnyo webale ddala ne bonna boyise nabo era nkutumanga kusaba oŋŋambire maama Kaliisizo atasobodde kubeera naffe wano naye nkimanyi nti tuli naye mu mwoyo munneebalize nnyo era naye webale kumukiikirira oyo ye maama waffe gwe tusigazza yadda ku maama Kaliisizo maama azaalira ddala mwami Tamale maama walika ku mukono bakulaba koja Kimbowa ne banno be wayise nabo ojja tukwebaza bane natudde naleeti abantu abamu saabalabye naye nina omwami wano talina muntu yenna gwalaba ku bali wano ayinza okuba awulira buwulizi mwami Luutu omwami oyo yabadde mukwano gwa mwami Tamale nnyo naye atera kuwangalira e Australia naye olaba asembuza n'atuuka mu maziika teyaliiwo
era simanyi nti nekikuwaatudde essaawa nakiraba mwami lutunkwebaza ssebo tebali kwagala mwami wange Joy Star Family simanyi nawe mwatudde naye mpulidde baboogerako boogezi babalyeri mwebale kubeera na mwami wange mwebale kumukuuma mwebale kumubudaabuda mpozi n'okutulambula mu ddwaliro kuba ekiseera kyonna kye namala mu ddwaliro nze sina lunaku lwe saabalabako ate nga byonna mubibeetaagisa abantu mwenna abatubeereddewo ku kyalo kuno abatwagadde mutwagadde emikwano buli ali wano mukwano gwange ate buli gwendaba mumanyi naye buli omu mwaniriza buli omu mwagala nnyo gwe sikonyeeko tonyiika obudde bugenda abamu n'enjala ebaluma ate era nja kusaba nkomewo olumu neebaza abamu kubanga abamu sinnamanya nawe mutudde bannamawulire basebo mukina ate mumusinga bannange mwebale nnyo mwebale kumanyisa bantu mawulire gye batabeera mwe ne mutuukayo ne mukolaki mwebale kwagala maka gano mwebale kutwagala tusanyuse nnyo bannange nsooke ndekeraawo naye nja kusaba okudda okwongera okwebaza sooke tutwale ate ekirala mu maaso era nva waggulu nga nsaba akazindalo nkaddize MC naleko kyayongera okutulambika ssebo webale nnyo balisa webale nnyo maama Tamale ebigambo byogedde ebirungi essaawa ziri 11:40 tugenda kusambyasambyako nnyo naye nnyabo HAJAT Namyalo akulira abazzukulu mu Uganda yonna ate gwe baagala ennyo wootuukidde wano ng'abantu bonna abaayita mu mikono gya Tamale Mirundi kuba buli muntu ali wano alina kyayigira ku Tamale Mirundi afuna ku Tamale Mirundi bannamawulire boolaba baabo abakozi b'emirimu gyonna babadde basondamu kasente naga bakasonda $5,000,000 mu emitwalo 10 wootuukidde ekintu kikino era ne tugamba nti alina kyalina twagala tukwereyo Tamale surprise ono bakijukiza oba kuyamba abaana bo baki maama wootuukidde kyekibaddewo naye kampite mwami Miles wa miti ono ate Brandi Nakawa West Nakawa West aliyo simumanyi naye sabo natandise okuwulira enswagiro nga nyingi nnyo ku ttaka Nakawa West wekataligirya ono yagenda okukikiira mu parliament ekisaaya kino ekijja mwebale nnyo bayire ddala inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama mulungi obudde amin nende banaye basomani banyabo mwebale nnyo mwebale ddala mwonna abakedde abasookedde ddala okujja nebe tulina bakatuuka mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo abantu abazze nga obwedda tonna balukolagira omukulu senior journalist mwami Seruga Matobusebo bannange Seruga batudde wala mukwano nsonyiwa nabi katende wano kasuku ng'ayogera n'atolekera ku musajja oyo biro ku basiniya betwasigaza kati ono ng'agenzi katuyina abo waliwo n'abalala mpozi ne Waiki Benda kwezi kati alinaku zina nti kati ate yali mu sikondi eno takyaliyo nnyo. Well, Waiki Benda sebo nawe mwebale kujja mukulu Kyusi n'abalala muwirako ddala waliwo mukulu Isima sebo naawe webale nnyo kuba nti mukwataganya ebintu by'enjawulo nengeddeko kosi mukyala Namere omwogeddeko n'abalala bangi olwokuba obudde bututwala njagala tugende tubeeko n'ebyetwogera bitonotono abantu ab'enjawulo tujja kusooka ne Minisita Helen Namutamba nyabo jangu oyogereko ebigambo 2 then olubali tujja gende wa RDC mpolampola then tugende ne wa Mwami Luutu ate tubeere nga tukyeyongerayo ddala. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za Wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola
okuwummula akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinatandika nadde nsaba sister wange ono Namere Nakawere senior presidential advisor akwasaganya Masaka asuka abeko kyatugamba, then I proceed. Thank you. Neyansanyo Honorable HAJAT Namyalo. Omukama mulungi ekiseera kyonna engalo za Mukama Katonda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Justin Namere Nsubuga, ndi mugole ndi Nakawere. Abantu bayinza okwebuuza ate eryansubuga nga tetwaliwuliranga edda ku TV kweriri kubanga mu mateeka ne mu ddiini lyange. Mwami Nsubuga akutumiddeko nnyo maama w'omumaka gano mukyala Tamale ne Junior n'abantu bonna abakwatiddwako ensonga eno. Bakama bange mbasaamu ekitiibwa, bakama bange baba sister bange Senior Presidential Advisor atwala Office of the National Chairman omukyala Hadija Namyalo ne maama RDC Justin Mbabazi ate era nga ye Dean of RDCs mu ggwanga lyonna, yakulira ba RDCs ne ba RCCs bonna. Basabo ne banyabo buli muntu azze wano nsaba mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. Mwami Tamale Mirundi nga yakafa kyali kyangu nnyo ffenna okuŋŋaana kubanga ekintu kiba kyakabaawo, naye oluvannyuma abantu abafaayo kyangu okukendeera. N'olwekyo mwebale nnyo okuba nti wadde wayiseewo akabanga era mwafuddeyo okuba nti weemuli mukyatambulira wamu ne famire eno. Junior ye yantegeezezza ku nteekateeka eno era n'ansaba mbeerewo neetonda okutuukamuko ekikeerezi, naye tulina emikolo mingi nnyo. Ntwala region namba ya Greater Masaka districts 10 ne city emu, ebintu biba bingi naye ngezezzaako nembeerawo wano. Junior gwenga eyampise Tamale Mirundi Junior twogera naawe kabula soko oyo w'e Masaka, leka Junior ajje wano awulire ebigambo by'abantu be. Junior nja kukusaba ekigambo kimu. Bw'owuliranga bakuyita nti mutabani wa gundi, ekyo kigambo kinene nnyo. Abantu bangi abatambula mu Uganda nga teri amuyita muwala wa gundi oba mutabani wa gundi. Bwe bakuyita mutabani wa Tamale Mirundi, eryo bbanja. Olina okulaba nti waliwo a set standard. He set the bar. Olina okulaba nti either kwotambulira oba omusingako. Omwana oli gw'obadde oyogera naye ali mu ssaati enjeru, taata we baali bamuyita Kabula Soke, bamutuumamu n'enguudo. Ewaffe ye Masaka up to now bamuyita mutabani wa Kabula Soke. Ayina amaka manene nnyo azimbe ne kalina ne taata we gye yali talina, naye bakyamuyita linnya lya taata kubanga erinnya lisinga ne kalina. Erinnya kintu kya muwendo. Tamale Mirundi yayogeranga amazima
nga tafuddeeyo oba opinion ye yeri popular wabula ng'alemera ku mazima. Era nze omu ku batakkaanya nnyo nabamukakako kwetonda kubanga okwetonda tebakukaka. Oyinza okugamba nti weetonze ku lw'omuntu naye ye abaamusobya banaamwetondera ddi. N'olw'ensonga eyo yennyini, yes, oyinza okuteekawo kaweefube w'amaanyi nnyo nti ŋŋenze ewa buli muntu atakkaanya na muntu ono mwetondere, naye ofuddeyo okutuukirira abaamusobya nabo bamwetondere. N'olw'ensonga eyo nga bwe nakkubira essimu ne nkugamba nti abaana bwe baba baagala school fees oba omuntu bw'alwala tebasaba bbaluwa ya mukulu wa kika, tebakusaba bbaluwa ya sumika, baagala ssente. Make money ate ozikole mu bwesimbu. Amannya g'abantu abalala gonna gawe respect kubanga mwami Tamale Mirundi abadde man of data, not cheap fights. Oyina engatto nnene. When I walk around abantu baga nti muwala wa minister, muwala wa honorable Sempijja, muwala wa Sempijja. Ekyo kintu olyanga eky'omuzannyo naye si kitono. N'olwekyo if you are the chosen one, bw'obanga gwe abantu gwe basobola okwidentifyinga mu baana be ne baga nti mutabani wa Tamale Mirundi, set yourself apart. Kitwale nga kintu kikulu nnyo, legacy ogikuume. Kyokka ate naawe nkwebaza era Junior ono tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi kubanga agezezzaako okuyimirira ku mazima. Bw'olabanga omuntu ng'alina baasanyusizza ku lwokubiri ate ku lwokusatu ne banyiiga ate ku lwokuna ne basanyuka ate ku lwokutaano ne basanyuka nnyo, meaning atambulira ku mazima. You adjust accordingly. N'olwekyo tambulira ku mazima, siivinga ebigambo byo, ogende mu maaso. Nga bwe nayogera nga ndi ku live yo twalina ba viewers 9,000. Ekyo si kyamuzannyo kuba si buli live tyeba nazo. Eggwanga tetugenda kukkiriza boogera byakisiru byokka bye baba boogera. And I encourage you, genda mu maaso oteekewo embeera nga n'ebyamakulu n'ebituufu nabyo birina okwogera, especially in memory of this man that was unwavering in fighting for the truth. Omwoyo gwa mwami Tamale Mirundi, senior presidential advisor ku mawulire, Omukama Katonda aguwe ekyomula eky'emirembe. Tusaba maama famire yammwe, Mukama Katonda agigumye. You're my brother, I will walk with you. Mwana w'omulwanyi atambula na mwana wa mulwanyi. Yes, ma'am. Ssaabasajja Kabaka awangaale, ayi Mukama Katonda kuuma President Museveni. Tuyanze namere mulaba. Charge of Masaka. Yes. Bannange sigenda kweyanjula kuba abanyanjulidda abantu gyali balumanyala tubikubirire speed. Mwami Kasuku nkulamusizza wagambye nti ogwa nange oba oyamuka nange. Bannange nsooka okutwala nsaba munzikirize waliwo abantu nga babiri omu oba babiri bensaba nga sinnaba kutuuka ku main issue. Mama Sarah, Hajat omulungi, Hajat Jaria. Mama mwogerako mu ngeri ey'enjawulo kubanga edda we twali tukula twakulirako ewuwe enajja nankumbi n'atulera bulungi wamu ne Haji Segawa. Ebiseera ebyo twalina mukulu waffe Nagawa yali agenda kufumbirwa lecturer. Twemu twali kwabo abaana abo abaali abato abaali abalungi ebiseera ebyo nga tuli ku mutto wali gwa Nagawaawo. So maama webale kubeera nti nno oli mukyala muzadde ate walera naffe b'otaazaala naye n'otukuza. Nga tudda ku nsonga maama Namwandu, we nali ndi eyo nga ntandika in fact 2018 nasinkana mwami Mirundi omugenzi, nzijukira nti no yaŋŋamba yakwogerangako nnyo
ng'akogerako nnyo ng'akuwala nnyo nengamba nti bannange tuba tulijja ddi tukulabeko naye ebiseera we byayita walingawo challenges ez'enjawulo zibaddewo mu bulamu ebintu ne bikyukamu naye neebaza waliwo oli muganda wange atera okujjako yajjangako ofiisi noono ne Tamale Mirundi Junior nga batera bankipinga nga tebampa distance nga babeerawo all the time nga bajja ne bankyalira nga omukulu abayita mu bulwadde mu mirembe mu nnaku naye mwami Mirundi nze kyemujjukirako ennyo nti when natandika concept ya Jajja Tova ku main he was one person eyayimirirawo n'agamba nti nno mwana gw'oli nze ndaba ngenze wali ekintu omanya waliwo omulamwa. He came and joined me n'abeera part of us. Akatalo nga tukalwana nga bwe batukuba nga naye atuyambako ate naye nga gazzaayo omuliro. So ekintu ekyo we yabeera nga mulwadde really try to n'okubeerawo n'okukakasa nti tulumirirwa wamu naye kubanga naye yatulumirirwako. Yakola ebintu bingi ebisinga mu byogedde saagala kubiddamu wadde nti waaliwo bannakigwanyizi abataagaliza abatwala malisi owa President Museveni ne babiteekawo bagezeewo okuteekawo omuwaatwa ogwawula naye ate tekimugaana kubeera nti yali omuntu abelivingira mu system though yawakanyanga nnyo ekintu kyabo bamafiya abannakigwanyizi bannakyemalira thuggery yakirwanyisa nnyo mu system eno olwanyisa nnyo ekintu kye bayita thuggery impunity you find yourself a victim kubanga nange mbyogerako naye lwakubadde nti tubeerawo lwampaka okubyogerako ate nga tujja byogeraku tewali ajja tulemesa ku lw'obulungi lw'abantu. Omwana ono ngenda mwogerako mu ngeri ey'enjawulo Junior oli mu bigere bya taatawo wadde oli mu bigere bya taatawo nkimanyi bamaama bakwepikira si basekise bakwepikira bamaama bakwepikira naye banaye bamaama batuyambe kino nkyogera njala mu kitambuze ennyo bamaama mutuyambe n'omwana muto kaleke kasome mumuleke mwana muto asobole okukola ki asobole okuzimba kariya ye wamu n'okulabirira baganda be n'okubakwasizaako ye anaabaleka batuyambe kale wanaabagambako mugaaneeko kubanga mwana muto asobole okuyamba famire ye bambi olina legacy olina eyokuuma eyataatawo ekyonoona omukisa sikaati kubawonyawo ekyonoona omukisa nze bino mbyogera bulijjo naffe ffenna abali wano ekyonoona omukisa skirt what they call the kitty be mindful about it ekyonoona omukisa kusumulula zipu benda olidde waliwo wano gundi ladies man abakazi bonna bamwepikira Bruno K fena wali wano yatukwatidde gundi naye tukwagalirayo wekityo so omwana ono oba oyagala okukuuma omukisa gwa family okuuma ekitiibwa kya family nyweza fly kale bagambeko obabbira eyo naye tosumulula osobole okukuuma obulamu bwo okunyagulula si kugaana abo banyagule kubanga era baba bazirese nga bazirina so kino nkyogera leero oliŋŋamba mu bbanga eryewala oba mu gwe tunaba tukyasingana kubanga era mmanyi tosobola kunkyawa ojja kusigala ng'okola ki nga twogera omukisa guli mu skirt
omukisa guli mu mpagi tovola abaganda bagamba lubaale w'omulamu lubaale balina bakyogera lubaale ali mu mbugo embugo bayite boogera zino ze batunda nedda so twekuume tawa respect tukwasaganyizaako famire naffe twekwasaganyizeeko ebyo ebikuuma emikisa gyaffe kyobolaba basisa affe nga Namere agambye Namere nsuuga kitegeeza people yaziggala kati nawe ziggale by officiating someone. No, you officiate otekawo omuntu owenkalakalira ajja biwulira then awo maama ojja kuba omuyambye mu respect ye neya dadi gy'anaabaali ajja kuba agamba nalekawo omusigiri nabwe ekyo saagala kumala biseera nze sijja kwerabira President Yoweri Kaguta Museveni jjajja w'abazzukulu akomawo 2026 agenda kukomawo nzijja muli kakane akomawo 2026 aye tulina n'abantu abagenda okwesimbawo Ramiti agenda kwesimbawo Nakawa ono RDC waffe bambi owebakisa omukyala bulungi nnyo alina support mwagala yesimbawo naye simanyi oba ani amuwugula oba kalogo ki akamuwugula naye twandyagadde nnyo naye ajjawo twandyagadde tuwe abantu abaffe abagenda otudduukirira abatagenda tusuubulamu busuubuzi wabula nga bagenda naffe kutuddiza ng'abantu ababa wakalulu abayimbi mwenna bambi mwami Kasuku webale nnyo twagala true leader banaye ba bloggers mwena President Yoweri Kaguta Museveni akomawo tumuwagire bannange sigenda balumya njala oba basiimye simanyi mu nsawo banaye nataddemu ddala kubadde nti twabiyisizza mpolampola nataddemu $3 kubanga nze nkyawaayo ate nawala ate nkyawaayo mwebale nnyo mwebale ddala mwami Katumba nzijukire dda nga nkyasoma wadde mwatugamba nti tetwasoma mwami Katumba nga ndi nabisunsa namutawanyanga nnyo wali ng'akyali mu bitoda n'atuteerako n'atuyambako tulina abantu abazze batukwatirako tujja genda tuboogera mpola mpola naye tubasaba mwenna Mukama abawe omukisa bambi abayimbi mwami Seruga wabukedde abayimbi boogeddeko naye simenshoniza ani kubanga baliwo bangi ate abamu sibamanyi physically mbamanyi naye nga ono sexy mama owashika Amelia Nambala ono nno rich lady alinamu mwetega kubanga alina bawe so bambi tubasaba tusigale omukwano gwe tulaze wano tugubeerezeemu tusigale n'omulala ajja kufuna ekizibu era tumugendereyo bwe batyo n'ow'omulala tukuume colleagueship eyo naffe Mukama ajja tuteeramu omukisa mwebale nnyo mwebali ddala President Yoweri Kaguta Museveni akomawo 2026 tugende tumulonde nallo n'abo bagenda okwesimbawo namutima era nallo na bidi oba baagala oba tebaagala ali ku wiini ey'enjawulo mwebale nnyo mwebali ddala wano leero tewali takoma kwekyo n'ennyimba ziwandiika Benda ennyimba ennungi aziwandiika mukyalo ono bamusabye akapera naye ayina obubwe tugenda muyimba ewa Sebata tujja eddoboozi oyagala bagira mukatono naye njala abantu baluma nga bwe tulya ajja bikolera ewalala bannange wano tetulize kuyimba tulize mukungubaga
tugende tulye emmere oba basiimye ab'omu maka gano ebyokuyimba tujja sinkana eri nga tuli ku stage okujjakekira olwenya amazaalibwa ga junior mu ngeri emu akasene funa akamere happy birthday onyajji muwa mu ngeri ey'enjawulo aliwago ebintu omukulu abikole iyo nizo nsobolino abimala nti ajja bima naye mu ngeri y'enjawulo tutafuna Dr. Gulfumwe amakawo kyoyogera Amelia ku lw'abayimbi n'amala ojja kubaako kyoyogera nsonga ate omulodi akyali mu bbanga ayagala kusiima abatuyambye Mama Sara waliwo abantu besitasohajatijaria so akubeera birambulamu wange kituufu anti batugamba ebyenda bisuso byogera ne batugamba kyakisibanya ate biki tugamba ye abonuguzi abo banekera tubasinga n'okwogera oluzungu olw'amaanyi baagala okuwandiika concept ababise luwulidde so bannange yanguwa naawe tuve wano nkyabajjukiza bannange tebabawugula tugobe muwugula 2026 tulabire ddala Museveni nalo namutima abagala akapeera tujja kwesinkana waani wakalo nantongo tulinayo ne Sebatta nga twejjukanya mu myaka gyaffe naye wano tuli mukungubaga soprandi mulekwa happy birthday obiraba byagula bizungu Alex aliwa kale mwewalire toyanze basawo essaawa egenda kuba ya kamera empolampola tutandika na tenti eno ndowooza mumaze okweteekateeka bali ku mmere